Yes, basically tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi pampita ntambi Jimso Namarich Boya Maxud Junior wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Winnie Nwagi bimusobedde ewakane mu kibira nga Swangz Avenue nawe kityo eyagala kuba nti terminating contract ye oba egezako kuba nti cancelling contract gye babadde nayo wakati we n'aba Swangz Avenue. Tujukire nti aba Swangz bata ntale n'abulawe swi sawa zino Nwagi ali kukalebererwa kuba nti suulibwa. So bino nebirala tugenda okuba nti kutuusaako sawa zino oli waddembe okuba nti osubscribinga gwatanaba kuba nti osubscribinga ate nawe yasubscribinga ngamba kyekisera obeere nti yes otuwulira awo gyosinzidde okuba nti otuwuliriza n'okuba nti otulabira then tugende ffenna mu maaso mpola mpola. Twabagamba nti tuleeta palapasa mikwano gyaffe tuleeta ensonga nga tumaze ginoonyerezaako era nga y'ensonga lwaki twekumira wano mu katale bakyalibo bali abalala ne bagenda ffe ne tusigala. It is because we are authentic mu bye tukola. Olunaku lwa leero yes mukyala mukulu amanyikiddwa nga Winnie Nwagi oba Nwagi Winnie aka Winnie Nwagi nabo kityo atandise bambi okuba nti ajukira ne mami we eyafa. Sorry, rest in peace mom. Atandise okuba nti ateekawo ne post ez'enjawulo nga zikolima ku Instagram kwogata ne Twitter. Oba oliawo waliwo ebitagenda mu bulungi getufunyeko okuva mu nsonda enekusifu agalaga nti Winnie Nwagi ne Swangz Avenue tebali mu good terms era nga Nwagi ayinza okuba nti yandyabulira Swangz Avenue. Ensonga lwaki Nwagi ayabulira Swangz Avenue ag'omukubo galaga nti Nwagi abadde azze akola emisango egy'enjawulo egya indiscipline okuwemula kugata n'okutamira n'okola ebintu obaolyawo ebigezako okuba nti biswaza Swangz Avenue. Nwagi alangibwa okuba nti ali addicted ku drugs mbwa smokinga nnyo enjaga netendeka okuba nti emuleetereyo bintu obaolyawo star byataalibadde kuba nti byataalibadde nga akola because wakabi so kati Swangz Avenue ngetandise okuba nti ebiwalana like kitereeza okuba mbu Nwagi bino byonna abikola ng'alina drugs zakoseza okuli enjaga okuli omwenge omuyitirivu ennyo n'ebintu ebisigaddewo. So alabikidde mu incident nyingi kwogana n'okuba nti avuma ba fan ku social media ez'enjawulo. Swangz agamba nti eteekamu sente nnyingi okuba nti buildinga social media gwe bovaayo n'otandika okuba nti oblockinga abantu ku Instagram olw'okuba waliwo byakugambyeko ebitali bituufu. Swangz Avenue ateekiziganya n'ekyo Nwagi kyakola era nga bakimugambako dda oba oliawo Nwagi n'atakiwulira. Nwagi yakwatibwa mu nsonga ez'enjawulo bamulanga okuba nti amalira nnyo obudde bwe mu mukwano n'abasajja okusinga ebudde bw'amalanga akola era mbwe ennaku zino mukyalo oyo wakunoonya bunoonya okugenda mu studio talabika abeera mu basajja be nga yeegatta oba oliawo n'ettamiiro erimuviiriddeko obuzibu. Bwe twogerera Swangz Avenue okuli Mr. Benoni Mugumbya oba Mugumbya but is Mugumbya mu Lusoga then ne Uncle Julius Chazi ne Uncle Viboyo weyo n'abalala bonna nga Kroweri bavuddeyo ne batandika okuba nti badiscussinga ku future ya Nwagi ku Swangz Avenue era nga bebagitunuulira future ya Nwagi ku Swangz Avenue teri so bright. Tujukire nti n'emyaka record label gyesayininga emituufu giweddeyo myaka giba 5. Nwagi yasayiningibwa 2015-2016 awo n'atandika ekitegeeza myaka 5 gigwayo next year ekiraga nti oba oliawo interest za Swangz Avenue okubeera ne Nwagi zigenda zikendeera. Getufuna kitegeeza okuba nti bagenda kuba nti bamusuulawo oba okuba nti bamuta baconcentratinge ku baana bawala ababiri okuli boss manager Vinka kwogata ne Kabebi Azawi y'omu ku bakyala kati saawa zino abokya Uganda abeva maaki nti ennaku zino asirisemu lwa COVID-19 naye y'omu ku bakyala abokya. So kati Swangz Avenue eyagala amakanda gassa ku Azawi kuba asobola n'okuba nti penetrating Africa kugata ne Sony Material Baby Vinka asobole okuba nti yes basobole okuba nti batwala career zaabwe mu maaso. Then ono Mpisa amanyikiddwa nga Winnie Nwagi asuulibwewo mpola mpola. Wano
Nwagi ebintu bino yatandise okuba nti abiwulira n'okuba nti abifuna kubanga alina kyaliwe Joel manager we Joel nsuubira abimugamba namugamba waayi bagenda tusuulawo story ki naye kirabika empisa ze zamulimo okuba nti akyusa so n'olwekyo atandise okuba nti akolimira ennaku zino Winnie atandise okuba nti ateekayo saala esabira abalala okubeera obulungi bw'obanga olina ebizibu yes bagenda ku Instagram ye atandise okuteekayo saala ng'asabirako abalala nakulwaleero kitumazeemu amaanyi atulaze ne maama we nga byonna biraga nti embeera gyalimu bambi mukyala wattu si nnungi era nga omukyala yeetaaga kuba nti yasabira mpola nze nsuubira nti buli kimu kisobola okyuka bw'obanga omuntu nga gwe kennyini akola byokola osobola okyuka because fena twaliko abatamiivu twaliko basmoka naye bwakira ku makya ne tugamba nti obulamu obwo si bwe twasalawo okuba nti twagala ne maama baffe okutuzaala si bwe batwagaliza ennyo so twasalawo okuba nti tuleka omwenge enjaga sigala n'ebisigaddewo so ngamba it is not too late for you Winnie Nwagi okuba nti okyusa mu characters zo n'ekirala bafaani okuba nti bakuchallenginga ku social media it is not a must that you have to reply them or you have to block them because abantu abo beetaaga yes abantu abo beetaaga era y'ensonga lwaki oyimbira abo bantu so ne bakunyiiza tolina nsonga lwaki oba blockinga Nwagi no mugobe wajjo mu Swangz Avenue obunkenke bumwe like afunye obunkenke era mwewalikirivu nnyo atandise okuba nti akolima ku mikutu gye gya social media simanyi future ya Nwagi because butunulira ntale bukyanga Swangz emusuulawo giri myaka Swangz yasuulawo Irene Ntale mu 2017 I think bukyanga emusuulawo tuletere vinka omukyalo oyo takolanga bulungi paka sawa zino byasiba byebikutuka kati Nwagi mukyala watu ate ng'oli simanyi na timu esobola okukubeerako mpola of course simanyi bw'ogenda kukola so it is better ne muba nti musolovinga zino ensonga oba oliawo mukwatagane mpola mwemale kuba nti munnange mutambula naffe yenze akalwadde kamwe Ntambi Jimso Rich Boy Maxud Junior nakulwalira ofunyemu kumanyi nengamba kankole story bakyali bange oba oliawo bampuliremu yes mbaagala nnyo bana ba maama mbeere bulungi mpola bye for now see you when I see you